informed kati omuntu ali intelligent nga nkokasa nti ministry bwagikwata n'afuna obuvunaanyizibwa obuyinza manyi biri bibiri waliwo kuwa ministry n'otafuna powers kituufu guli minisita wa ku mikolo era bino mbyogera nnyo nti President Museveni alina akatambaala kajja atusiigira asobola okuwa entebe ne office naye nga tolina buyinza bwayo so kati tusaba bw'ababa babawadde ministries byonna mugende musabe muzeeyi abawe neki n'amaanyi bawe n'amaanyi ag'ebifo ebyo ate ekyokubiri tubikozesera birina okuba by the way abantu abakozesa obubi office bamulabisa ne gavumenti nti mbi eri abantu so singa bakwasa ministry ne bakuwa powers n'okozesa ebituufu by'olina okukola kyanjawulo naye ba gavumenti bagisekeeterera naye bagivuma ebuloni ekiruma bannayuganda si gavumenti nti bambi nnyo weewaawo bayinza oba bagivuma nti mbi naye ekiruma bannayuganda is service delivery singa baministers ne abavunaanyizibwa mu bifo bye babawadde batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe bwe babaweereddwa ne bakola service delivery netuuka ku muntu wa wansi naawe ekitongole kye bawadde omulimu n'okola ky'olina okukola abantu bandibadde bakaaba naye nga bakaaba kitono abantu lwaki bakaabira emisolo egirinnya buli lunaku they are crying because tebalaba muzigo gukomawo gye bali ozigyeko omusolo naye ng'ate mu kkubo bwempita ekkubo lya ttaka lirimu ebinnya ozigyeko omusolo bagenda mpira lubangamba teriiki yagala ozigyeko omusolo amafuta galinnya ozigyeko omusolo amasannyalaze ga bbeeyi ozigyeko omusolo naye nze byolina okunziriza nganze bitono ate bitono bize in a poor deliverance kati buli we bijja ne bikolebwa bwe bityo omunnayuganda bweyongera okuvumaganya n'avumaganya gwe amukulembera n'avumaganya ne sisitimu yonna olw'okubeera nti tafunye ekyo kyabadde asuubira ebuloni nze ne bw'oŋŋamba uniti ya 2,000 ey'amasannyalaze naye nga bino wammanga nkimanyi bulungi nti uniti gy'ogambye y'2,000 amasannyalaze tegavaako nti nga nkimanyi shuwaddirwa baire mulimu abantu abakola emirimu naye nga batuuka ne baggalawo n'ekizibu nga tuli mu masannyalaze 1 to 3 days ogitusedde nye nago gatuula mu bubi so what we do ministers abalondeddwa abasuuliddwa n'omukyala w'ekiboga eyo Nankabirwa Ruth Nankabirwa ne Tale bakoze nnyo ebbanga libakoledde endowooza lyeryo bamale okubeera nga bayisasulira oba bamale batuuleko okwewaka bakole emirimu emitongole emirala egyabwe nga bo gye balina okukola si Reverend agenda asumba endiga so kati ebikulu ennyo bye njagala tukkaanyeeko yes cabinet yafulumye yamaze okufuluma well and good naye what we need is service delivery then akala ke tutayinza kubuusa maaso wano mu programu eno tulabe selection of ministers and what could be behind ennonda y'abaministers President Museveni kino ekisanja bakiyita transition term teri kubongoota ate era ekisanja tuteebereza kiyinza okuba nga ali mu kweta koona oba ali mu kawungeezi ke President Museveni ayinza okusiima bannayuganda n'abakomya ku kino ekyomunaana okusinziira ku odds kati nga bwe zitambula so bwe ziba nga odds zitambula bwe zityo ali capable okudda mu ntebe is none other than CDF eggwanga Uganda General Muhoozi Kainerugaba kati ministry yabadde erondebwa oba ministers yabadde babalonda abasinga obungi abaweereddwa obuvunaanyizibwa they are PLU basajja be bakukido members okay balina akakwate PLU n'akalandira ku PLU era ojja kwekanga nti mulimba ministers oluusi abasuuliddwa
because bakuba project nga bukyali. Kati ekisookera ddala President Yoweri Kaguta Museveni ayina ebintu byakola. Bw'alaba nti nno ggwe mukulu munnange oyinza okunooma singa omutabani abazze mu buyinza ng'akwata muwalawo ng'amuwa ekifo oba mutabani we. Ekitegeeza omutima gw'aba amaze okugukola ki? Ogukakkanya. Oba gukakkanye omwana oba omuwala oba omulenzi ali mu ministry. Minisita mulamba. Minisita at whatever level nze ng'omuzadde ndaba nga byannwanya kuba omuzadde ekimulwanya omuzadde ekimuteekesaamu amaanyi mu bulamu buno obwensi ekimulafuubanyira kubeera nga banaye babere bulungi. Kati gwe oba oleese muhoozi nga mutabani wange minisita oba muwala wange mba mmaze okukola ki? Okukakkana omutima. Bamaze okutawakkala. Kati ministries zino ez'enjawulo basaddemu abantu abasobola okubeera mu bifo ng'abantu abo balina powers ezisobola okugaadinga transition eno singa eba etuuse ekikoseera yakola ki? Tulabe Minisita Balugahale oyo wapiira oyi tumumanyi Kakongo project mundu oyo. Kati bamuwadde public service. Is it public service? Local government, sorry. Full minister. Full minister. Amuduko wa state. Kakati eyo nene lwansonga ye implementinga projects ne programs zone zigenda ku ground. Ze PDM. Kati webeera nga eze ng'erina kubeera nga akadingidi ino kawange kawujjira ku nkulu. Tolina kyomugambayo. Twamulaba juzi wano mu kunoonya akalulu. Ali very committed ku kintu kyayagala. Ate era akituusa paka kuki? Ku ground. Ground. So kati yamutaddewo awo ng'era akimanyi bulungi ajja kukola ki? Ajja kiggusa. Ono Namere mwana wa mulwanyi. Ekivulaba kyakoleddwa nga kigenderere. Sempijja bamulanga ki? Agenda omulwa omwana atanyuyo okusaba. Vincent bamulanga Sempijja abadde ministries ebbanga lyonna. Kati saa zino kuwummula kwe abadde alina omulekerayo ki? Musigire. Musigire. So Kabanda lwaki taweereddwa ministry? Kabanda obutaweerwa ministry kisobola okubeera nga kigenderere. Nze nkiraba bwe nti Kabanda obutamuwa ministry, one, kyongera okubika akatambaala ku project ya transition. Wabamuwa ministry mwe namandifudde nugamba kitegeeza omusajja mutuufu akola ki? Kiro yefuga era ayagala kuleeta kati abasembiza nedda yali alina kikola indirect lwansonga bwe tugenda mu hierarchies eziri mu PLU Kabanda w'amaanyi era ali ku kido tagambwako. Kati alina omulekerayo wali naye ate tekijjaawo nti akyalina influence ye ngajje lwansonga kinti ali ku kido n'omukulu era ekiri mu kkubi Anita Amongo ekiri mu mukubye saa zino okulaga nti amussa kati eddala kwe kumulaga nti tolina kyoli in that nti ne transition gye bakola ate talina contribution gyakola. Tumanyi tutya nti influence gy'abadde alina mu babaka naye abadde alina kyayagala okuzimba abasobola okubeera nga alina obwakabaka abadde ayagala okutondawo kuzimbawo. So balina sooka mukuwa n'amugjawo n'alyoka ayimusa abantu be. Transition bw'eneebeerawo biki ebintu chances oba odds zigamba ki? President Museveni at his age bwakeera ku makya obutonde ne busalawo oba Mukama n'amuyita nga taamu ekyagenda mu maaso. Omuntu yenna asobola okubeera nga amuddira mu bigere directly abeera vice. Yaleeseewo Alopo. Okulekawo Jessica Alopo kitegeeza akuwaddewo ebisanja biri ebiwedde ate mulwanyi era bw'aba akuwaddeko biri ebisanja ebiwedde mu ngeri emu oba endala tukyayinza okubeera mu kisanja wakati n'amulitayalinsa. Asobola omuta netulaba CDF naze nga vice. Vanyuma myaka 20 sematika amugamba osobola okukyusa. Kati wamukyusa n'amufuula vice. If anything happens oba mu butonde bwaffe aba vice yabakola ki? Yakwata entebe. Secondly, odiza transition ezisobola okujja singa President Museveni akira ku makya maybe nga bwe tugambye obutonde nebusalawo CDF yadda mu buvunaanyizibwa obukwata ki? Eggwanga. Ne bateekateeka
okulonda okweddembe okulonda okutebenkevu mu bbanga erijjawa etaligere kakati oli zonna zikulaga nti PLU mu kaseera kano wetuli ne cabinet yalondeddwa eri ku mwanjo nnyo ku nkyukakyuka ezigenda okuba zirowoozebwa okubaawo ddala President Museveni ng'agenda okuwummulamu ng'agamba nti kati njagala kuwummulamu era olwo baana badde bagamba nti eno tususse ne diversion zisusse obungi nti diversion ezijja ennyingi ziringa ezitulaga nti mulina kye mwagala okuyisaawo tubikkirire ekirala kati ebyo byonna bikolebwa naye ng'era amaanyi ebiragibwa oba bikolebwa bikulaga nti omununuzi w'eggwanga gwe tulina kati yaani owa PLU nsa Twitter kati katugeze Ebron senga okeera ku makya okaaba obwavu naye olina kitabani kya chairman awo tokyagala kyakunyiiza dda kirina ebintu byekijja kikola ku kyalo mutabani wa chairman oyo yajja ku kyalo kwennyini agula piki agula obumotoka bwa special oli mu bwavu yalazikuba tonyala na mulimu tayitiramu gwe direct ayitira mukwano gwo gw'omanyi gw'oyagala ennyo naye waayi mutabani wa gudye Robert yaguzeeyo emmotoka awo naye ayagala abadriver newankwadde wamukyawa otandika okufunamu ekinyegenyege kijjanga tukoledde akantu angagaseeko ettafaali ku kyalo wakuwa omulimu bwe paba notandika okuvuga ebigambo bikyuka oli ebigambo bikyuka so kaakati ndabanga chairman ku kyalo ayagala mutabani wadde mu ntebe naye ng'aba alina okusiiga akazigo n'okulongoosa erinnya so that mutandika okusikirizibwa n'ebyo byakola bisobole bayambako okumulonda nga chairman bw'ovaawo kati ono mutabani ajja tukwatamu so kakati ministry zonna ministries ez'enjawulo abaminisita bazigenzeemu abaka parliament kyekisanja ndowooza kye balina okukola obukulembeze nze siina bayire buzibu mu nkyukakyuka singa enkyukakyuka ejja ng'erimu biri bye naggambye singa enkyukakyuka yonna ekolebwa nga ya ddembe ate nga eri ku kinyusa ekikulu eky'okuddiza munnansi nze tekinawe kinyigira muzeeyi wange mu kyalo okubeera ng'alima kasooli ng'ebbeeyi ya kiro ya kasooli esobola okubeera constant ku nusu 10 plus siina kigenda kunyiga nga muzeeyi wange bw'alunda embizi oba bw'alunda ente agitunda essente zakola ki ezisaanira sirina buzibu muzeeyi wange mu kyalo muzeeyi wonna waali ng'asobola okugenda mu ddwaliro n'afuna ki eddagala siina buzibu singa maama wange wabeera yalina waalaga ekkubo lyayita muli ki teriri mu binnya siina buzibu singa education system yagamba eya UPE etuuka nga omwana bw'asomerayo tatuuka kubeera nga avvoolwa n'okuŋoolwa ate banabasomera mu private waliwo omwana we influencer awo ku TikTok naye abasinga mu malipo ali proud nakyo ali muzungu yagamba simya 4 tasobola kwogera luzungu dakika 5 kakati ng'ali ku private oba mu UPE kyekyo kiŋŋamba nti singa gavumenti batuyamba n'ekola ebyo tetuna kye tubavanja kirala nga bw'oba ovudde wanoogenda mu ddwaliro lya gavumenti ofuna ki ddagala n'ekirala ministers bannaye tusabe mbasaba busabi bweba mukutte mu kisanja kino kye mugendamu ekintu kye bayita enguzi tukirwanyise namere yewereredde okwewerera cyane ebikolwa kati tulinze bikolwa action is better than word twagala kubikolwa batutaasa ekintu kye bayita enguzi kubanga wemutujjako enguzi mukkirize mugaane ebintu bingi nnyo byemuba mugenda okutaasa eggwanga lino olw'ensonga ekigaanyi kali ke mbadde njayaanira aka service delivery it is nguzi olw'ensonga ne contractor gwe bakwasa oluguudo alina okubaako baaliisa okulaba nga ateekesa mu nkola oluguudo nze ndi service provider mpa service ku mikolo buli wonyigiriza service provider n'omukekejjula ssente oba budget gye yali akuwadde tagenda menyeka naawe
naye ajja kusala kwe byabadde okozesa akuwe service eri inappropriate. Abalala bwalaba onyigiriza ennyo agigoba era tulina ogwomuze ku focus events nti tulanga akabagiti okanyizimu tugamba nonyayo nki omulala omuntu weba yakola quotation nga yakuzimba oluguudo lwa biliyoni emu katugeze nojja gwe amuwadde contract n'okekejjulako 30% asigaza miliyoni 7 najja ate manya ino musayiningirako eno amusabako gundi 10%. Ogenda okakalanga quotation ya 1 billion bagisaze mu half billion. Osubira muntu kukola kyekyo ena kubirira bukubiriza oluguudo bagenda okulimira waitewo omwezi gumu bijjemu ebinnya waitewo omwezi gumu emyala gibomole girukubemu ebituli. Kakati nsaba ministers abalondeddwa ne bammember of parliament abasobola okulwanyisa kino kirwanyisibwe so that tufuna eggwanga eddungi era eggwanga erisobola okubeera nga lyankizo okwawukanako n'ebintu ebirala. Otherwise nze bye bisobola okwogera ku ministers abalondeddwa ne mu cabinet yene empya tusabe mukama abasobozese basobodde okuwa ministries ezizenjawulo bazikozese ezirina okukola. Munauganda afemu ku musolo gwe afunemu omunauganda kyafa kuza muzigo kulaba nti akasente kemuuka mulamu nkafuna Ebuloni nkumanyinga gwe gyova abasajja balunzi tuli balunzi nnyo. Yes buli wolunde ente nga togiwa biwata watogiwa muddo mulungi watogirabirira togifunamu mateera bado osubiramu lita nnyo ogenda kufunamu. Kakati y'omunauganda business z'abantu zigwa because of overtaxes because of emisosososo emingi. Omuntu bwe yali angamba nti okuwangaza business e Kampala wano kiringa okutuma eggulu ku bigere just ogiwangazaayo omwaka gumu oba ebiri lwa nsonga ki emisoso mingi nnyo egikulinze. Omusolo license ekulinze ekizimbe kirina emisoso egyakyo amasanyalaze gakola ki akulinze amazzi owakasasiro tulinamu bannaffe abayitamu nga ba mitindo kwebyo byoba otunda kisinza ki kyotunda UNBS. Kati omunauganda alabika nga atuuka waatuuka nga bimuweddeko naye singa structure zitereezebwa nga omusolo guno gwawa ate afuna services ziri equivalent oba ezikunukiriza kwebyo byabadde ateekamu tewali buzibu bugenda kubaawo. Okay, nebaza bakamabanga manteekamu ssente nga sibivala focus service and events beyone kuba emikolo emirungi bagamba olina budget ki baleetire bakutemeretemera omukolo gwo basobola okugamba budget kyolina bwoti olwekifo kyosinze oyagala si budget weyimiridde wantu sana nansana tugende kukollo nti ssente zolina ezo nnyingi lwaki oteeka eno mu kyalo weewaawo ate era nagamba ssente zino zolina ntono weweerijja tugende nansana ono weerijja si wangu so bakuwa guidance eyo okuyambako okubeera nga naawe byokola onyumirwa omukolo gwo. Naye nagamba nti event zonna kuba kusanyuka na kujjukira buli woofiirwa okusanyuka omukolo gwo n'ofiirwa n'okuzijjukira oba tosobola kubeera nga ogamba nakola omukolo. So kati beekwate genda ku TikTok account olabekuko focus events bakoze so nga ate ne bannaffe aba focus graphics and branding bagamba nti beeyuni bakolere branding omulungi obusaati bu t-shirt bwe tulimu obuli branded omulungi ne material omulungi babalina bababukolirako. Olwo bannaffe bali mu business ezenjawulo nga wetaaga business cards wetaaga stickers wetaaga IDs wetaaga ebintu bingi banoonye gwe nga babikolera. Tetuyinza kwerabira bannaffe aba bicycle kick bagamba nti komyawo erinnya lya nnyinimu obeere gumite ngendo yazina kuzobeera oli kuba akasajja luyongoyongo ate era n'omukyala bw'obeera nga azze omukyala bw'ogenda gyali akwanirizenga agambe yoyo kojja kati abayita n'abagamba banne muwagire nga mukuba ku namba z'essimu eziri ku screen. Ate era n'ekirala nti buli wobeera ng'omuwagidde oba obeera ng'owagidde emikutu gye tugambye nga focus events wagidde focus graphics
waide kujja gatto bicycle kick tweyongera okufuna care time tweyongera okufuna data tweyongera okufuna ka transport akatuyambako kubeera nga naffe mu tubamba baweereza esewo weewaawo tugenda kusukkawo nnyaawo mubadde balabi baffe balungi nnyo okusinziira gye twatandikidde paka wakwano tusingane mu vidiyo eziddako ze Ebron Brian ambasada w'abanyumba ebyonese ayisa naawo bye bye